bears. She does bears. She does bears. You look exactly like these bears with your bitama. Hey, 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 hey. Who's disturbing my boo-boo? I love you. I love you. I love you. You love me too. I love you. Ye omuyimbi Sheebah Karungi munange yavuddeyo na postinga ka video ka baby we baby Amel nga bwe mulabye awo video munange ng'etandika nga amuzanyisazanyisa awo nga maama naye bannange omwana batandise omutemako omugambo boogera kino boogera kiri nga bwe mumanyi ye Sheebah Karungi teyakweka lubuto lwe era engeri gy'ataakweka lubuto yagamba ono omwana waffe ffenna Bannayuganda so ne ffensi teyagimukweka era kuva amuzaala tuterangayo obufaananyi aterangayo obufaananyi awo naye yamaze n'atupositingira ka video ako ke mulabye naye bannange omugambo batandise otema omugambo ku mwana wa Sheebah jjukira batandika ogutema nga omwana akyalina na lubuto Sheebah nga ali lubuto bannange nga bamwogerako awo ebigambo bingi so n'omwana ng'amaze omuzaala naye batandise okumutemako omugambo oguli awo mu comment section era munnange mu comment section abantu abasinga bavuddeyo ne bakomentinga ne bagamba mbuno omwana afaanana lumbuye era abalala batandise okwata ebifaananyi bye nga babigatta n'ebya lumbuye nga bagamba mbuno omwana yafaanana lumbuye n'amumalayo era ku ka video buli we bakapositinze n'ogenda mu comment section ojja sanga mu comments ezigamba mbu omwana ng'afaanana lumbuye omwana wa lumbuye biki weebitewo bityo ng'omwana bamugabidde dda omwana bamugabidde dda lumbuye abalala bamugamba omwana mugye mu kamera bannange abantu bali awo bawa Sheebah amagezi abeere nga ajja omwana mu kamera naye munnange ate waliwo abagenzi ne bakisussa abakisuusizza nnyo kuba waliwo ka video munnange ke nalabye nga waliwo pasita abuulira ku mwoyo gw'okwaka omwoyo gwa last okwaka nga bakutte ako ka video ka baby wa Sheebah ne bakagatta ku eyo video y'eyo pasita abuulira ku gwo omwoyo gw'okwaka nga bwe mumanyi ba Sheebah Olix baby wa Sheebah bamuyita Prince Amel baby erinnya lye Amel naye ba Sheebah Olix bamuyita Prince Amel so oyo omusumba yali abuulira ku mwoyo omulangira w'okwaka agenda kuba azaalibwa so munnange ate abantu abamu baakutte ako ka video k'oyo omusumba ate ne bakagatta ne bakwata eyo video Sheebah gye yapositinze eya baby we ate ne batandika obbigatta nga kye baagala otegeeza mbu oba y'oyo omulangira oyo omusumba gwe yali abuulirako kuba bambi baby alina engeri gy'atunula mu ka video ng'ali romantic ng'amaaso ge galinga ag'omuntu ali romantic so munnange baagenze ne bakwata ka video ne batandika okagatta ne ka video k'oyo omusumba kwegamba bannange n'abaana b'abasereebu balabye ka video kaakano kambeere nga nkabateerako bokalabe naye nga gwate n'abasubscribinga mukwano nkusaba sooka osubscribinge wano eno ku Meran K News liking eno video sharinga commentinga teekako notification bell ako akadde bwe nteekayo video obeere nga tozisubwa bwe ba returning subscribers mbagala nnyo akensusso kye mukola kyakabi ne baddiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano so baddiya ka video kaakano kambeere nga kabalekerako naye nga mubeere bulungi mweraba.
You must know that in the spiritual realm, the church must arise in prayer because the prince of lust has been released to the nation.